Mwe gavumenti eringa mukazi mukadde. Ewa kalulu. Gavumenti eringa mukazi mukadde mwete mukimanyi. Omukazi omukadde wakwana omuvubuka mwina okweraga amapenzi mu bantu. Omuzina okutte mu kiwato. Alimega nti azina na sister we agati kundi sembere n'okube ne kiss. Yaba kwanidde ki. The reason why an old woman involves in an affair with a younger man is to demonstrate nti wali. Kati ate how can you go there at darkness? Toyinza kuba n'omukazi mukadde n'oganja agendangayo kiro. Tekiriyo. Yaba ayagala kumulise mu ttaala. Ne sente yajjayo kuba weita. Ayagala. Mama muzina mukube ne kiisi. Ne kiisi lekagamba mbadde nzina na sister wange nti muzina ga covid gano agatetuka. Muzina ga namansa saana. Muzina mwekutte. Galaafu gennyini. Gwero mbunjagala kulya sente ze za bwerere. Sobola kulya sente za government nosigala ng'ogivuma. That's what these people don't do. You cannot get married and remain a virgin. Ekyo tekiriyo. Nibaga nti guno omukolo gukolebwa nti guno omukono mbeerera ye gukola nti muyite Nalongo. How? Nalongo akyali mbeerera. Anti oyinza okubanga gy'ogenza omwami ebisuubizo. Era ky'ekyobusubi kye bakola. Mayinja bamwe emmotoka nanga nti sijagala kugivuga. Gavumenti ojagalako oyina ogivuga nga kusasira ogituulemu wadde tosobola givuga bategere wayingiridde ddala lwaki osalira ku lubalaza lw'omuzikiti nga munda tewannajjula yingira bakutegere nti wayingidde obusiraamu ensuso nero zonna zigudde. Nze nsoma ebyafaayo bya Uganda Kakungulu famire ebadde ina magiki yaayo naye emotoka za ate Kakungulu famire yekubiddwa nnyo. Muzaata Kunde Kalisa ande babayiwamu emmotoka. Emmotoka ekyuse etya? Babayingamu emmotoka. Gundi nagamba mufuti ndirango anti emmotoka ezo ziri wali ku Afrikaana noganda omukyalo oyo anti munanze simwagala ndi naye abeera wamwanyinaze eyo gyasula ani agendayo ani agendayo omwagale wamwanyoka abo nabo bagenze Kibuli yakubiddwa okuva mu myaka gy'ataano Kibuli tekubwangako Kibuli kana akaluka agitutte ate emmotoka muzijeyo muzivuge muzivuge era bulijjo emmotoka zazze zibasanguleko amasiga zazze emmotoka zazze abatya ye Bukedde yakola omulimu ogwo ne bananga akasajja ka Bukedde kalina fitina kalemera ku Muzaata ne kamulemerako ne kagamba mbulabo obukagga bwe balwanira ng'abaana ba Muzaata ne Namwandu balwanira ekiyumba kya nkoko katono kakuba ekyembisi akasajja kalina fitina mu mutwe kulubya oba kulubya oba yenna oba yakulubya alimu mutima ki sikitegera kakati emmotoka bwe zamala okugimanyi nti kabavaako kakuba bujingo ne kakuba bujingo okumumalawo naye nze akasajja bakayita Seguya so Seguya gyali mumubuuzanga kyenamukola Seguya olwo bamuhayalinze Seguya bamuhayalinga ankuba ekifaananyi nga nnyo omwenge emisana kakati nga nze nabawulidde nga boogera Misiri yabakwa Misiri eri ku Kabusenga eyo yamutandika dda Kabusenga nemukuba byayogera dduka kiro asenguka kiro nga kati bino byetuwulira miso ebitanda byamukwata ate dda nnyo nekkulubya Misiri nawe headquarters mu New Vision bonna bajola dda nga namukubye tatambula ngamba uli nga bamuwa assignment kunnoonya nga nkola ki nga wenyweraamu nga nnyo omwenge nga kajja awo erubaga awo ngaewalukwako nga nkalaba nga ngula ecupa zange ennya nga bazisuula nga nziteeka what is that nze manyina okugula kureti nga sigenda kunywa nenziruka if I suspect strange people nzigula nenzirekawo what is a crate of beer kati nga ngula ecupa nnya nga nzisumulula nga neekweka kakati baali bakagaye nti wendi nalaba akalagirira nekatoka kakola 7 olutwe lwako nekakola 7 naye kalabika kajja kayidde oba kumakya kaali amagi oba kaali akyolubuto okuluteeka ku bodaboda ne lwesunda kajja kayidde
kajja kayidde kayingira toyi tekaggalawo gye nakajja nga kasitamye awo wennyini tekakwatana ku toilet paper ndoza kekweyaleza mu ttaka eyo gye kala nakasobolayo obusobozi nenkatwala ngewateganyanakwatawadde ekikokoma Seeguya teyakwata ku toilet paper Seeguya namujjako asitamye ne kamera yali olwo ng'agamba atya kamera yali agirese mutoyi kati olwanagino nayo ng'alemedde ku kundi naye Seeguya ndoza yekwekweya ku ttaka ng'agenda namufulumya yali amaliridde yali sose n'akuba ekifaananyi n'ayingira toyi naye yali tamanyi nti nsiyaze nkola ekisooka namuwulya nga bamuwa assignment tyasooka ewaabwe jengo ajja akubenze kakati nagende nga mbawulira myayiwo ekiyo tewali muntu wano gwesiraba nina mukwano gwange ekyotera namukubidde essimu nemugaa nti nasooka nemukubidde essimu nemugaa nti wa ebintu ebyo byemwogera mu meeting nga Kasolo abiwulira nemugaa naye omanyi nti likoda bajja nazo mu pajama abasajja bafuuse nafuuza abasajja teyalaba ku likoda lemu nemugaa tewabakotti wakoze ensobi bajja nazo mu nyuma kiringa kyapa kyamayega kyalemera mu nyuma sajja n'abafuuza mu nyuma nga likoda temuli kati nemukubira nemugamba kati okakasiza nti miso yekwata bwe buli bamulimba gyage nemugaa kati okuva kati kitegeere Kasolo bimwogera abiwulira naye saabo nemulaga weereza essimu nkulaga evidiyo meeting egyolimu ng'ogaba enkoko ogala tuleza amagi ogabaki nemugaa kati gwe nkusonyi oli muntu waawe sijja kukulaalaasa naye kitegeere leka kukyawagana n'abantu wano miso yeeriwo ate namulaze nnyo obukugu bwa miso namugaye nti olina emiliyoni 3 eziri kwakamu ku ssimu yo nti yessebo oziina nti yessebo zize kukolaki nemugaa bazikuweereza ogula essimu empya totawanagula nsimu mpya kubanga setiaiti eri kuggwe ne bono ezo ziri obukadde obwo kanze bagamba nti okulonda kuno kulese Uganda yekunami and we are going to have problems after the elections nze sirimu election yeno kubanga nkimanyi nti I have started violence ya Uganda bannayuganda bali mu informal sector ekirungi ekiri mu bannayuganda okubeera mu informal sector beekozesa bokka tewali muntu wano ne Besigye kyamulema kuba opusoni zonna zibaweddeko Besigye bwe yajja alowooza nti Museveni munafu kyembagamba nti one of Museveni's strongest points is underestimated by his enemies ti buli ajja okutandika akalulu alowooza ti azze kuyiwa kintu Museveni munafu. That's very dangerous. The moment you underestimate your enemy, munafu akukuba kuba tojja namaanyi olowooza ng'ekiwedde. Museveni is a lucky man. Ayina omukisa. Ebyobufuzi omupiira n'entalo mukisa. Genda otunuulye Katumba amala alwanye Congo, alwanye mu Sudan, alwanye atalina bullet mu mubiri gwe. How? Entalo Napoleon yakugamba bwe yabanga ayina abaserikale bagenda okusindika ku lutalo yamalanga kebera mikisa gyabwe. Museveni musajja wa mukisa nnyo. Te gavumenti yawukere beesuula bokka. Alinga Yerusalemu. Bayibuli egamba nti alumba Yerusalemu ali ku bwemabega ne mu maaso. Kati tutunuulira bano bannaddiini abaali baddewo nga Umbrella Organization. In absence of any other organization, Umbrella Organization, amawulire gakukubanga Lwanga bwalwana ne gundi nani ono owabakosaayi Kazimba. Kakati kitegeeza ki unite kubanga Uganda we don't have any Umbrella Organization that can mitigate
ate Lwanga yakivaamu. Lwanga yagwa n'asituka. Ekikina ekiyate kyali kizibu nti okulonda kwongereyo emyaka 3 ng'okijja luddawo. Ate Kazimba ate n'agwa nnyo. Kazimba yagamba Bobi Wine yakkirizibwa kuba enkuŋŋaana mu ezo disitulikiti covid ze baaganye. Bannange nga n'ekkanisa eziriyo nazo z'obuzaavinga amateeka ka covid. Kwe ga covid afufuganyiza n'okusabira Katonda. Covid kati Katonda ne Bobi Wine ani asinza amaanyi. Ekyo kitegeera nti oba abasabye ku lwa Katonda covid abalemesezza okusaba nga bwe baali agadde. Kakati ate munnaddiini alwanira atya eyalemedde okulwanira Katonda alwanira atya Bobi Wine? Eyo nayo institution enfu. Kati mu kkanisa omwo mwasigalamu Luwalira and Luwalira does not talk. Omanye omwana eyazze n'atakola bigezo mumuwaziro bamuterawo dash. Did not test him. Omwana yakoze ebigezo bamuwaziro why from 100 you reduce yourself on wamutestinzo omuwezi 0 over what the other gets a dash. Omuntu yenanga tannayogera tuyinza mutegeera. Kati mu ddiini omwo muli mu Anglican Church omwo ekkanisa neebakuba ate neetavaawo. Yesu najja mu Uganda n'abaga nti mwami nakasero mumperekereko mu Kampala. Bonna bagulawo bubuzi. Yesu n'alambula ekkanisa y'omundeba ng'eyimiridde bweti. Naye mumanye ebintu ensi eno byekola. Mmwe mulowooza lwaki abakubi b'ekkanisa baalekawo akaka n'abaswaza? Nabawulira wano nga mukyayina endobeso. Bonna endobeso yalagawo. Endobeso weeri. Teriiyo. Lya mugamba nti wani nti nika yange nagyerabiddeyo naye kwatibwa ekisa senga ngambye nti basobola ogindogera. Eyange wali ogisanzeeyo omusajja tumugabana naye eyange wali ogisanzeeyo. Kakati kolaba nti omuntu kye yali soso okulowoozaako kukwata nnika yejjifulumya. Naye laba ebintu byono bwe byagimwerabiza. Kati yagenda atya yagenda gwe n'otegeera nti nika togirina. Yagenda atya yayina peya yayina jjajja n'endala yagenda akunga. Kakati ekyo kikutegeeza era ffe batugamba basoma criminality batugamba ti 40% of the evidence remains at the scene of crime. Kyobola nti abasoma criminality abatali poliisi ne saidi yakulo basooka kusiringawo ne riboni. Yes, because we know 40%. Kakati mumwebuuze Yesu yayagala nawe mule ekkanisa banne nga bakubye ebizimbe neraba bwekalemerawo. Olaba kalemerawo wakati kalina gye kalaga. Abaganda batuga nti ekiwemula omukumi wa waka Mawulu. Mawulu okamanyi gwolooza Mawulu gamatooke awusigala agenda naga nti olubuto lwa ddadi ne mudda mu kubala ennaku. Tubala ennaku ate obala ki? Kubanga okakasa ekikolwa kyaliwo. Kasotani kasaka hawusigala kakubaza ennaku oba owedde. You are not denying nti ekikolwa kyaliwo. Kakati ogamba wali otabaala kaki nga kalina n'obulinzi bwako. Fe abasajja abakulu kasotandika okubala ennaku nga tufuluma. Kyovola bw'omuganda ga nti ekiwemula omukuumi wa waka Mawulu si Mawulu gano ka leftovers obwana obuto obwo bwe bukola ki bwe bukuswaza nti oyinza okunoonya abakazi bonna ab'ebbeeyi bagana okufuna embuto akakana n'olukafunisa olubuto lwani. Ate nze mbagamba tisinga obadde musajja mugezi ngaffe abalina amagezi ogamba ate akakuba bukubi n'akakambo walira. Gamba mukazi wo omwana ono twamujja waabwe ng'abonabona. Kakati omwana we yagamba olubuto yalujja ku luzzi. Kakati bali abaavu era tubaweereza omwana ono w'olubuto omwana abeere ewaka nga tumulabirira bw'anaatuuka okuzaala agende naye bw'okakambwere nako kongera kuluma.